Bazzukulu munsabire ekirwadde kintwala. Covid annumye nnyo. Bw'atusookamu bw'addamu. Obubonero bwe bubula bwe bukomawo. Bwe tutestinga negative, bwe tutestinga positive. Simanyi kigenda maaso mu bulamu bwange. Naye essaala zammwe enkulu. Bazzukulu mwenna gye muli mu Uganda, mbasaba munsabire nsobole okussuuka. Nali mmanyi nti bannayuganda tebanjagala, naye obulwadde buno bundaze nti munjagala, kuba waliwo abazzukulu abategese okusaba mu makanisa ag'enjawulo ne wano ku mulyango gwange ogw'e Nakasero ogwa State House ne bansabira ne bateekawo ne ki-billboard okuwandiikako nga bansabira nti baagala mpone. Ekyo nno kyandaze nti bannayuganda munjagala nnyo, nga wadde abamu badde boogera okulaga nga bwe ssaagalwa. Mbasaba mwongere munsabire nsobole okussuuka. Covid annuma, ampisa bubi, naye mmanyi nti nja kussuuka. Siri nzekka, ndi wano e Nakasero ne maama Janet, mukwano gwange comrade, bwe tuli ffenna, naye era simusemberera. Tuli mu social distancing naye nga y'oli mulengerako. Ebibadde bibungeesebwa mbu ndi mu kasenge k'abayi, mbu soogera, sinywa, sirya, ebyo bibadde bya bulimba. Bannaaye ndya, njogera, era neebaka bulungi n'okunywanywa. Nalabye TV y'e Kenya ng'ebifulumizza, byabadde bya bulimba. Nkyali mulamu wadde sirina maanyi, naye emirimu gy'eggwanga nja gikola. Kati mbasaba okunsabira, mwongere okunsabira sobole okussuuka. Museveni amaze n'avaayo gy'abadde yeekwese ebbanga eddene, era oluvuddeyo tuukidde ku bannayuganda kubasiima abo bavuddeyo ne bamusabira, era n'ayongera okusaba abo abatannaba kumusabira bongere okumusabira asobole okussuuka. Mbu kubanga ekirwadde kimuluma, ekirwadde kimuyisa bubi. Covid afuuse Covid. Covid amumazeeko emirembe. Mbu yali alowooza byakusaaga nga tamanyi Covid bw'aluma, nti naye Covid amulumye nnyo era kati afuuse expert mu Covid. Mbu kati afuuse veteran mu Covid. Mbu kati afuuse eyazirwanako mu Covid. N'olwekyo bannayuganda essaala zimumuwadde zimuyambyeko okwongera okumugumya, era y'ensonga lwaki akyali mulamu. Mbu kati mwongere essaala zammwe aleme kufa, kubanga akirabye mumwagala nnyo. Mbu n'abamwagaliza okufa baswadde, tagenda kufa, akyaliwo nnyo. Bino Museveni okubyogera abadde mu lutuula lwa Paalamenti olw'okuyisa bajeti ya Uganda eya 2023-2024 esomeddwa Kasaija, minisita w'ebyensimbi. Era Museveni abadde ku Zoom ng'ali mu State House e Nakasero, gy'asinzidde okwogera eri bannayuganda. Mwe yeebalizza abazzukulu abadde bamusabira okussuuka Covid, n'ayennyamira nnyo era n'alumwa nnyo eri abo abamu abazzukulu abamwagaliza okufa. Era n'asambajja ebya TV y'e Kenya, Citizen TV, bye yafulumya ng'eraga nti Museveni ali mu ICU, ali mu kasenge k'abafu, manya k'abayi, n'agamba ye tabangayokko era agenda kussuuka. Mbu Covid obubonero bwabuze, kati yasigaza busigaza Covid, naye lwakuba mmwe mumusabidde, mbwe essaala zammwe zikoze nnyo.
Ayongerako nti ebyensimbi mu Uganda bikulaakulanye era bigenda kwongera okukulaakulana. Mu bannayuganda mukole ebintu nga mubyongerako omutindo mulyoke mulabe Uganda bw'eyitimuka. Naye abamwagaliza okufa nga talabye ku nkulaakulana ya Uganda muswadde mwajja kubeerawo alabe ku Uganda empya. Kati nno abadde beesunga okkuba eŋŋoma okkuba embuutu nga bagamba afudde musajja agenze byandiba bibasaze. Omusajja yandiba mulamu. Museveni agamba ye mulamu, talina wamuluma, talina wakola ki, yeeyagala. Ne byonna abyogere byonna atugamba atya. Mukama yatusinga okumanya era byonna bijja kuggwa. Byebyo byabasabye era byababuulidde era mbwe ekirwadde kikyamuluma akyetaaga ku ssaala. Katumusabire. Mbaagala nnyo, mweraba.